Makko Essuula 10. Awo Yesu n'ava mu kitundu ekyo n'alaga mu kitundu eky'Ebuyudaaya ne mu kitundu eky'oku ludda olulala olw'omugga Yoludaani. Abantu bangi nnyo ne bakuŋŋaanira waali nate n'abayigiriza nga bwe yali amanyidde okukola. Abamu ku Bafalisaayo ne bajja waali ne bamubuuza nga bamukema nti, omusajja akkirizibwa okugoba mukazi we? Ye n'abaddamu nti, Musa yabalagira ki? Ne bagamba nti, Musa yakkiriza omusajja okukola ekiwandiiko ekikakasa bw'agobye mukazi we, olwo n'alyoka amweggyirako ddala. Yesu n'abaddamu nti, olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe, Musa kyeyava abateerawo ekiragiro ekyo. Naye okuva ku ntandikwa ensulo yatondebwa, Katonda yatonda omusajja n'omukazi. N'olwekyo omusajja anaalekanga kitaawe ne nnyina n'abeera ne mukazi we, bombi ne baba omuntu omu. Olwo nga tebakyali babiri wabula omuntu omu. Kale Katonda kye yagatta awamu, omuntu takyawukanyanga. Bwe baddayo mu nnyumba, abayigirizwa ne babuuza Yesu ku nsonga eyo. N'abaddamu nti, buli agoba mukazi we ate n'awasa omukazi omulala aba azzizza omusango ogw'obwenzi. Era singa omukazi anoba ewa bba ate n'afumbirwa omusajja omulala aba ayenze. Abantu abamu baali baleeta abaana abato eri Yesu abakwateko, naye abayigirizwa be ne babaziyiza nga bababoggolera. Yesu bwe yalaba abayigirizwa be kibakola, n'asunguwala n'abagamba nti, muleke abaana abato bajje gye ndi, temubaziyiza, kubanga abalinga bano be baba mu bwakabaka bwa Katonda. Mazima mbagamba nti buli muntu atakkiriza kwesiga Katonda ng'omwana omuto bwe yeesiga bakadde be, si wa kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Awo n'alera abaana bano abato n'abawa omukisa ng'abakwatako. Awo Yesu bwe yali ng'atandika olugendo lwe, omusajja n'ajja gy'ali ng'adduka, n'afukamira mu maaso ge n'amubuuza nti, Muyigiriza omulungi, kiki kye nteekwa okukola okufuna obulamu obutaggwaawo? Yesu n'amugamba nti, lwaki ompisa omulungi? Tewali mulungi okuggyako Katonda yekka. Ebiragiro bya Katonda obimanyi nti tottanga muntu, toyendanga, tobbanga, toyogeranga bya bulimba ku muntu, tolyazaamaanyanga, kitaawo ne nnyoko basangamu ekitiibwa. Omusajja ono n'addamu Yesu nti, Muyigiriza, ebiragiro ebyo byonna nabituukiriza okuviira ddala mu buto n'okutuusa kati. Awo Yesu bwe yamutunuulira n'amusiima n'amugamba nti, obulwako ekintu kimu ky'oteekwa okukola. Genda otunde ebibyo byonna, ensimbi ezinaavaamu ozigabire abaavu, olyoke ojje oyite nange, olifuna obugagga mu ggulu. Olwawulira ebyo, omusajja oyo n'alabika nga tasanyuse, era n'agenda nga munakuwavu kubanga yalina eby'obugagga bingi. Yesu ne yeebunguluza abaaliwo amaaso n'agamba nti, abagagga nga kiri babeerera kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Abayigirizwa be ne bawuniikirira olw'ebigambo bye. Kyokka Yesu n'abagamba nate nti, abange, nga kizibu okuyingira obwakabaka bwa Katonda, kyangu eŋŋamiya okuyita mu katuli k'empiso okusinga omugagga okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Awo ne bawuniikirira nnyo ne bagambagana nti, kale olwo ani ayinza okulokolebwa? Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, abantu tebayinza kwerokola, wabula Katonda y'ayinza okubalokola, kubanga Katonda ayinza byonna. Awo Peetero n'agamba Yesu nti, Ssebo, tetwaleka ebyaffe byonna tulyoke tuyitenga naawe. Yesu n'addamu nti, mazima mbagamba nti buli muntu eyaleka ennyumba ye, oba baganda be, oba bannyina, oba nnyina, oba kitaawe, oba abaana be, oba ekibanja kye ku lwange n'olw'amawulire amalungi, alifuna mu bulamu buno obw'oku nsi emirundi 100, ennyumba, baganda be, bannyina, abazadde be, abakazi, abaana n'ebibanja, awamu n'okuyigganyizibwa. Era mu biseera eby'omu maaso alifuna obulamu obutaggwaawo. Naye bangi ab'olubereberye abaliba ab'oluvannyuma, era bangi ab'oluvannyuma abaliba ab'olubereberye. Yesu n'abaali naye baali mu lugendo nga bambuka e Yerusaalemu. Yesu yali abakulembeddemu ng'abeesuddeko ebbanga. Abayigirizwa be ne bawuniikirira, era abantu abalala abali bavaako emabega ne batya. Awo n'azza nate abayigirizwa be 12 ku bbali
n'atandika okubategeeza ebyali bigenda okumutuukako. N'abagamba nti, mwetegereze, kati tugenda e Yerusaalemu, era eyo Omwana w'Omuntu anaaweebwayo mu bakabona abakulu ne mu bannyonnyozi b'amateeka. Bajja kumusalira ogw'okufa era bamuweeyo mu baamawanga amalala. Abo bo bajja kumusekerera, bamuwandira amalusu, bamukubise embooka eziriko amaloba agasuna, era bajja kumutta. Wabula nga wayiseewo ennaku 3 alizuukira. Awo Yakobo ne Yowaani, batabani ba Zebbedaayo, ne batuukirira Yesu ne bamugamba nti, Muyigiriza, twagala otukolere kyonna kyonna kye tunaakusaba. Yesu n'ababuuza nti, Kiki kye mwagala mbakolere? ne bamuddamu nti, Bw'olituula ku ntebe y'ekitiibwa mu bwakabaka bwo, twagala otukkirize tukuliraane, omu atudde ku ludda lwo olwa ddyo ate omulala ku lwa kkono. Yesu n'abagamba nti, Kye musaba temukitegeera. Musobola okunywa ku kikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako, oba okubatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu? Bo ne bamuddamu nti, tusobola. Yesu n'abagamba nti, Ekikopo eky'okubonaabona kye ŋŋenda okunywako, ddala mulikinywako, era mulibatizibwa mu ngeri gye ŋŋenda okubatizibwamu. Naye ekyokutuula nga munninaanye ku ludda olwa ddyo oba olwa kkono si nze nkigaba, wabula kiweebwa abo be kyateekerwateekerwa. Abayigirizwa abaali 10 baakiwulira, ne banyiigira Yakobo ne Yowaani. Awo Yesu n'abayita bonna wamu, ne bajja w'ali, n'abagamba nti, Mumanyi nti abayitibwa abafuzi b'abantu ab'ensi baagala kuweerezebwa, era ababa n'obuyinza bafugisa bukambwe. Naye mu mmwe si bwe kiteekwa okuba. Wabula mu mmwe buli ayagala okuba omukulembeze ateekwa okuba omuweereza wa banne, era buli ayagala okuba ow'olubereberye ateekwa okuba omuddu wa bonna. N'Omwana w'Omuntu teyajjirira kuweerezebwa, wabula okuweereza, era n'okuwaayo obulamu bwe ng'omutango okununula abangi. Awo Yesu n'abayigirizwa be n'ekibiina ky'abantu kinene ne batuuka e Yeriko. Bwe baali bavaayo, ne basanga muzibe atudde ku mabbali g'ekkubo ayitibwa Balutimaayo, eyasabirizanga. Muzibe ono yali mutabani wa Timaayo. Balutimaayo oyo bwe yawulira nti Yesu Omunnazaaleeti ye ayitawo, n'atandika okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka nti, Yesu omuzzukulu wa Dawudi, kwatirwa ekisa. Abantu ne bamuboggolera asirike. Kyokka ye ne yeeyongera bweyongeza okuleekaana nti, Muzzukulu wa Dawudi, nkwatirwa ekisa. Awo Yesu n'ayimirira n'agamba nti, Mumuyita ajje. Ne bamuyita, ne bamugamba nti, Guma omwoyo, situka akuyita. Awo n'asuula eri ekkooti ye, n'asituka mangu, n'ajja wali Yesu. Yesu n'amugamba nti, Oyagala nkukolere ki? Muzibe n'amuddamu nti, Ssebo, zibula amaaso, sobola okulaba. Awo Yesu n'amugamba nti, Kale genda, owonye olw'okukkiriza kwo. Amangu ago n'asobola okulaba era n'agenda ne Yesu.